ekintu ekyo njagala tukitunuulire mu mbeera eyaffe gwe ng'omuntu. Olaba ekintu kya Eddie Kenzo kye bamunominatinze mu Grammy Award, ensi yonna neebuuza nti lwaki Kenzo. Debate zonna eziri mu Uganda ku nomination ya Eddie Kenzo ez'abana Uganda ziri ku yatuuseeyo ati eyo y'olwo oluyimba lwe lutya ffe nga tetuluwulirangako. Eddie Kenzo nga ne mu muyimbi ne mu mpaka za High People Music Award teyalondeddwa nga muyimbi wa Uganda asinze, kakati afuuka atya anominatingibwa atya mu Grammy. Oyinza okulowooza nti biba bimwogezaako obukyayina nsonga za byabufuzi. Nedda. Ensi bwetyo. Omuntu talibeera muzira waabwe. Ewaabwe. Ewammwe bali kulengeramu bunafu okusinga okukulengeramu obuzira. Kyekireeta ekyo? Yensi mwe tuli bitandikira mu famire zaffe. Ensi bwekera ku makya nega nti omwana oyo mulungi, omusajja oyo mulungi, omukazi oyo mulungi, omusajja ayogera ensonga. Abeewammwe bo balaga bunafu bwo. Bajjukira ka Fred kali akaali kafuka ku buliri. Bajjukira ka Fred kali. Waliwo ba Obi abasigala nga bamiininga ensonga. Budoni yani simanya Naggalamachi, Namagunga, Kitende. Naye amasomero gaffe ge twayitamu gaweeyiye. Ba Obi basigala balaba ka Fred kali Kerias kali. Bongo see you. Okeera ku makya ne bakulonda okubeera minisita. Omuntu eyandigambye nti omwana gwe twasoma naye alondeddwa ku bwa minisita. Kyasooka okukola okimanyi? Kujjayo kafaananyi ke mwekubyanga muli ku Ero Beach. Kyasooka okukola okimanyi? Kwe kutuuza abantu abategeeze nti ne mu bayizi 20 abaali basinga mu kiraasi tewaliiwo. Nti ng'ayagala balaga nti mu basiru nakwatanga kisooka. You do not qualify lwaki oyo. Naye bwe balonda gwatamanyi tamuyinaako buzibu. Kuba tamumanyi. Bakedde ku makyanze nabiraba ne ku mukama waffe. Honorable Kyagulanyi. Na nominatingibwa mu basinze mu nsi yonna okutakabanira eddembe ly'obuntu. Olw'okuba oli amumanyi bwawana eggomba. Olw'okuba oli basalagana ekikomera emagere. Naga nti ono ne bino birimu okweyagaliza. Ne muga nti asinze ne Jinping yo owe China. Abadde avuganya ne Muhammad Bubwayamu owe Buyindi mbunamusinga. Ono Kyagulanyi. Olw'okuba amumanyi takwalifayinga. Abantu bonna abakumanyi abamanyi ebyafaayo byo bo balaba bunafu bwo tebalaba maanyi go. Era balaba toyina kyogwanidde kubeera. Omwana atali nzaalwa omugwira tekiina buzibu bwonna okujja n'atandika edduuka erisuubuza mu kitundu. Naye ate omwana enzaalwa y'okukola edduuka erisuubuza mu kitundu, ekibuuzo ekisooka yazigyewa esente. Kubanga tubadde tumulaba. Naye oli azza obuzi tebamuyinaako obuzibu kuba tebamumanyi era tebamuyinaako na biki na byafaayo. Kaakati ekyo abantu tetugenda kuganja gye tuzaalwa. Ne mu famire zaffe bino bitandikira mu famire zaffe, bitandikira ku byalo byaffe. Kuba tumanyi okuva edda ne bitambula paka bw'otuuka ku national level n'ensi nayo neeyokutwala bwetyo. Ensonga lwaki oli akeera ku makya n'aggamba nti Kenzo takwalifayinga. Ontegeera? Naye nga tagamba nti waakiri mu kifo kya Kenzo banditaddeyo Ava Peace oba banditaddeyo Shiba. Agamba waakiri bateekeyo Davido. Gwatalina yadde ennamba y'essimu. Gwatalina kyamumanyiiko. Gwatalina kyamumanyiiko. Onfuna bw'okyogedde
naye kyenzijukidde okimanyi buli wosituka eddaala abantu baleeta obufaananyi bwaffe obukadde bwe biba myaka 15 anti ensi eno yina bwe yatuzimba simanyi nze sitambuddeeko nnyo wadde nfunye omukisa n'entambulatambulako naye simanyi oba kiri mu Uganda oba kiri mu Africa oba kiri ku buli mulya mmere Katonda gwe yatonda nassa ku nsi eno omuntu bw'atandika okukakasa ensi nga bw'akumanyi obumanye bwe gy'oli tabwolekeza ebyo ebirungi by'oli abwolekeza obwo obunafu bwo oyo mayinja gw'ogamba bw'ojja omubuuze nti ntensibe omumanyi bwe mwapangisanga mwenna enaakulabye ng'osala nviiri amuyita mayinja si Mr. Mayinja era ova ku siteegi ng'oli muyimbi ova bawo abava kuba ndu mbadde awo nendaba musajjawo ng'ensemu yayanira abakwata ku ngatto bakwata ku ngatto abekubya naye sirefi bekunenga nenseka nenga abantu kale tebamutegeera embeera ya tebamutegeera okutegeera kwe gy'oli naye takutegeera mu birungi tebakutegeera tebategeera bunafu bwe kyategeeza era ensonga lwaki ye bw'abanga akakasa ensi nti akumanyi agenda kuyita linnya lyo mayinja nodamu wanyi mukama wange lutalo nze ontegedde mukama wange nkumanyi bwe twayokyanga amanda ng'okyuse oli otya ogamba otya mukulu gye tuli obadde ompiseeko buyisi abantu bagambe nti nze nasooka okuwa essaati gye wagenderamu e Kampala byonna byogera bituufu eyo yensi kyova olaba kati ak'essaati ddala oleeta kaaki olwakakasa ensi nti akumanyi tasobola kugamba nti n'emmotoka gye yasooka okugula nze nasooka ogituulamu ebyo tabyogera anyumya kali ka lutalo ak'okikamanda anyumya Kyagulanyi omukadde oli naleeta obufaananyi bulinga kino nkigamba basudde teyabeerako muganzi bubondo ebubondo yewaabwe era n'abantu abanyumyanga basudde nga bamunyumya banyumyanga kubasudde omunafu mutabani wa Katende misomo gyalema ebutenga era bamunyumyako nga bamunyumyako ku bunafu bwe bwokka kati fe abataali b'ebubondo fe twalabanga basudde mwe mwalabanga basudde ontegedde abeetali bejjalamba be bategeera Eriyasi abatali b'ebusubi be bategeera Lugonvu bwadde ebusubi talina kyatugamba mwana tuzaala muzaale mwana wa muzeeyi gundi wali mukoona ontegedde aba batusabanga omunyo ate kati yayogera kinaawe mumutendereze ye ne waffe talina kyatugamba omunyo twagusabanga tunaddako olwo ensi bwegenda kututingera kino nkigamba nti wakati ng'otambulira mu bulamu bw'ensi eno ebibalo byo ng'olina ky'oteekateeka abantu bo baganda bo mikwano gyo babalireko 5%. Ensi egenda okwaniriza eri eya 95% ye yensi etakola ki? Etakumanyi. Yensi etakumanyi. Okumanya musango. Bwe nino sasulira. Era tetutambula olw'ekyo olw'okumanya. Talina kyatugamba naawe. Oyo nsiba naye wano. Atugamba ki? Okimanyi nti singa otandika okutambula n'abayimbi otuuka nga tokyasobola kusasulira kivulu kya muyimbi yenna. Lwaki? Munywa naye omwenge. Omanyi n'abamubanja. Omanyi ne wagenda osambira akagere. Ne hiti gye yakubye gwe togitegeera. Omanyi ne wagenda osambira akagere. Nnyo. Mayinja nti bw'aba ayingira baasa. Koona ajigijigijigijigijigi. Kati oyo nsasula ki? Osasulamu. Kagere yangambye ajja kakoona bw'ati. Okitegeera. Eyo n'ensi bwetukola ki? Bwetulaba. So bino byonna bitandikidde ku mwami Eddie Kenzo. Bino bye muli mu kumuyisaamu oba ensi byeri mu kumuyisaamu ensi ye ne
topical discussion eziri mu mukubaganyizibwako naye nga zimukubaganyizibwako bannansi banne abandiga nti oba kibi kyekyafe owenzinambi azinira mu babe olugero lufa wakati ng'ensi eri yonna bw'agenda e Gabon bw'agenda e Cameroon bw'agenda e Gambia bamwaniriza radio zonna ne TV zonna ne ziyayana okumukyaza eno balaba muki kikuwe kyakuyiga naawe bw'ogenda okuyisibwa naawe ensi bw'egenda okukulaba gwe ekyenjawulo ky'olina nti tonatuuka ku levo ya nsi yonna okyali ku levo ya famire yo yensonga lwaki nayo famire yo bwekola ki bwendaba famire yo bwekulaba bw'onaatuuka ku levo ye district yo bwejja okukulaba bw'onaatuuka ku levo y'ensi ensi yo bwejja okukola ki bwejja okukulaba awo nno wetukola ki bwetuli ganze mbadde simanyi nti ne babasudde ewaabwe baali babazalawa era ebiboozo ebyo byonna ebyamujja bubondo yavaayo lwamize gino simanyi ezo enkovu z'olaba tebyazimbibwa beeno Kampala gye yajja tebyazimbibwa beggaba gye yabeeranga byava bamumanyi oli atandika okugamba nti oyo mumanyi era nga kyayinza okuleeta lwaki amumanyi agamba n'okugamba nti gwe mubuuze nti ewa mukyala nzera amanyiwo ajja kuviira anti lwaki mbwakuviira mbw alina emize gye yakolawo ewa mukyala nzera nega bo ensi okulaga mbwetumanyi ekulagira kubiri oyo mwana naawe tomumanyi kutunafuya abantu bano kigambe nti simanyi oba kiri ensi yonna naye abantu bano okakasa ensi nti batumanyi balaga bunafu bwaffe kyova olaba oli bw'okulagamba nti akaakaana okalaba akaakaana nze kanfukira nga nze nakasangula nga pupu kali awo kagira mukongera ensi newulira era nze nakagira nga katambuza n'ebitege nga kagamba jaja baaba balaga obwo obuntu obunafunafu kanfukirafukiranga naye kati omusajja afuuse minisita afuuse ambasada afuuse gavana lwaki okulaga nti omumanyi nnyo oleeta bwe yakoleranga pupu tolinayo kirungi kyomujjukirako mbwera maama waako yanoba nzijjukira lumu yanoba taata waako n'akaleeta ewange naŋŋamba mugole yampitanga mugole nkuumira ku mwana gwe kabuuze nti mukyala nakiryowa ekabalagala omumanyi ajja kugamba oyo maama guloza lwaki ampita maama oyo mukadde wange eyo yensi bro yensi bwegenda okutreatinga tonafuwa ng'abantu bewandisuubidde okukugulumiza okuwa amaanyi okuteeka waggulu ate bebagezaako okuzza waggulu bwekityo bwe kyatondebwa sigale ne bali abanda bamwe ekyamaanyi sigala ne bali totya tibannanga abantu babinza ensi yonna bwekyo bwe batreatinga oli atwala n'obudde okutegeka podcast kyakubaganye ku Kenzo oluyimba kiri omutwala mu Grammy naye ekibuuzo bw'atawangula Grammy Davido n'agiwangula anti kati wano tulina n'omukisa nti nsobola okugamba nti sirina simu ya Kenzo wadde ngiina naye osobola okugamba nti sirina simu ya Kenzo naye ku kikomera waasula kale mmanyiwo kale ekikomera tekinnyamba naye ku baana baatambula nabo beyawa emirimu kuliko muganda wo kuliko kizibwewo ku baana abatundira ebyokunywa mu bivulu bye abaana abakuba t-shirt ze bannayuganda olinaku omufunako naye bye tetubiraba ate olina okummanya tammanyi sisuubira musinkana era ajja kubuuza nti kati olwo bw'aba agiwangudde naye mba nga nze ngiwangudde kati ekibuuzo Davido bw'aba nga agiwangudde mbuli aba agwa kwolwo n'oba nga gwagiwangudde nedda si era asigala yagiwangudde naye bino ebintu bya ntandaalo buli omu bagimuteekako lulwe eyange tennatuuka olwedde eri mu famire yammwe eri mu famire yammwe tebakulengera kyo kituufu kyoyogedde eri mu famire ebizibu olina bya famire mu famire tebannengira tolina kyoli era ne bwogezaako okusituka oti
baga kati yeri asagamba ki nibo bagenze ne mukyala wona ate mu kikomye family mwe neto bagambe ko nazze ne mukyala wange n'abaana bange lwaki mumpita erinnya okitegeera Elias gwe friend nawe njaddu kuyita nawe njaddu kuyita kubanga oyagala nkuteekeko eri ataata nze lwaki tonteekako mwami gundi ebateekako eri omwana wange nteekako eri omwana wange kitata gundi kale mmanyi nti toyagadde kompita mukomye gundi eyo mukomye senga komya mwannyinaze gundi komya baaba gundi nange bwe nkuyita baaba kale mpita taata gundi taata Kalimu taata gundi manye nti kale tayagadde kikubawo naye gwe ssebo abaana bange bali awo mukyala wange ali awo ompita Fred ng'akati akagula oluggi lw'ewuwo Fred tokiddamu kyokka nno weewuunye nga n'omukyere gwabadde gubulako nze naguleese nenyamba akasawo ako temutawaana kankagire era kujja nako ako kajja kuwalanya lwaki gwakaguze anti kabadde kagamba kati awo tompita linnya mukama abakuume amina